Omulabirizi wa Namirembe Right Reverend Moses Banja asabye bannayuganda okuwagira gavumenti mu nteekateeka gy'eriko ey'okuzzaawo obutonde bw'ensi ng'asinzidde mu busumba bw'ebbira mu kkanisa ya St. Matthew Bbira Church of Uganda bw'abadde assaako abaana emikono abaweredde ddala 450 okubadde n'abakulu. Omuntu gwe yatonda ate agenze ng'amalawo ng'asaanyaawo obutonde, kale gavumenti bw'eyimirira n'egamba tugenda kuzzaawo obutonde basaba tugiwagire kubanga tujja kwagala kutuuka mu ddungu. Omulabirizi Banja alaze okutya olw'ekibi ekiridde ensi nga kati obutonde busaanawo kosa n'abalala abeegaana ekikula kyabwe, abasajja abaganza basajja bannaabwe n'abakazi bwe batyo. Akozesezza omukisa guno okusaba gavumenti ya kuno ereme kuwa ttaka kwe yasengudde bannansi eri bamusigansimbi bazimbeko amakolero kuba nago goonoona obutonde, n'asaba wabeewo enteekateeka ennungamu eri abantu ababa basenguddwa mu ntobazi. Naye nsaba nnyo ne gavumenti etuyambe abantu abo baagenda mu ntobazi nga babalaba, kaakati balabe enteekateeka gye bayinza okubakolera oba oli awo mwe bayinza ate okubeera entobazi ne zikuumibwa, ebibira ne bikuumibwa. Tuleme okuteekawo ate amakolero amalala. Nawuliddeko abalala badde baŋŋamba ate be bagobye ate bataddewo amakolero. Nedda, ndowooza tekibe bwe kityo, kubanga bwe tunaamalawo entobazi tujja kuba tuwedde, tetujja kukyagala. Ffe abaliwo n'abaana b'abaana baffe tebalikyagala. Tukuume obutonde. Omulabirizi Banja atuusizza obubaka bwa Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu ku nsonga y'okuzzaawo obutonde ng'alagidde bonna baba bagattibwa mu bufumbo, abassibwako emikono, abafuna embuto n'abazaalibwa basimba emiti kitaase eggwanga. N'abo be tugatta mu kkanisa bajenga n'emiti nagyo gisimbibwe. N'agamba n'abo batugambye omukyala bw'afuna olubuto naye ategeka omuti gwagenda okusimbira omwana oyo, agusimba ate bw'azaala era n'akola ki? N'asimba egy'emiti. Reverend Canon B.K. Buwembo ategeezezza nti obusumba bw'ebbira bwe bukyasinze omuwendo gw'abaana abassibwako emikono. Obusumba buno ssebo omulabirizi bwe bwakamenya likoda mu kkanisa ya Uganda, kubanga ku lunaku lumu twalina abakusaba b'okusaako emikono 94. Ye omusumba w'obusumba bw'ebbira James William Lubega agamba nti balwana nnyo okulaba nga bassaawo enkulaakulana mu busumba buno babe ekyokulabirako eri obusumba obulala. Tuteekateeka okukola projects ezinayamba ekkanisa okuva mu kusabiriza. Ekkanisa ey'omulembe guno okuyimirira ku kampo kijja kugibeerera kizibu okusaba Uganda. Naye tulowooza nti tuteekateeka projects ne tuzizimba nga zisobola okuvaamu ensimbi, ekkanisa ejja kunywera ate n'enjiri ejja kutugondera ffe abaliwo mu biro bino n'abaliddawo. Ye omuwanika w'obusumba buno Eric Asirye awamu n'omukubiriza Samson Makabugo balambuludde ku w'ekkanisa eno weeyimiridde n'ekiruubirirwa kyayo mu by'enkulaakulana, nga Kasirye asiimye omulabirizi olw'akaweefube gw'atadde mu kutaasa obutonde. Olw'ekisa kya Katonda tusuubira n'okukola ebintu ebirala bingi, developments nnyingi mu kifo kino. Kusengula abantu okubadde Lubigi, Bishop akkiriziganyizza naffe bannamateeka gye twali tugamba bulijjo nti nno kirungi nnyo okubanga ddala tukuuma obutonde bw'ensi, naye nga tukola obutonde bw'ensi kiba kirina okukolebwa nga tussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, kirina okukolebwa nga tussa ekitiibwa mu muntu wa bulijjo, kirina okukolebwa nga tukola mu bwenkanya so nga tetukola mu kusosola.